I feel loved. Thank you, thank you, thank you, shortcuts. There are no shortcuts. Tewali shortcut. Ne bw'ovuma buli style ne yasookawo bajja kuwa amaawe dakika 15-20, but that won't guarantee you a permanent position in the business. So there is no shortcut. You need to work hard. No bw'ovuma n'okukumula n'osasula wa bloggers tekijjaayo muyimbi wo gyali muteekawala. So ekisingira ddala mu guno omuzannyo lwaki tuyitibwa musicians, bakiyita music. Gweyimba ki? Kuyimba kintu kyo ate ogenze mu studio ate ojjayo ezange sitole ekikulo. Because last time I checked Go Ali Pro ate kati ogenda mu amateurs library n'ojjayo. Naye kibawo simwagala entalo. No, but for real though, I'm 35, turning 36 this year, turning 40 in 4 years. I'm not gonna sugarcoat anything anymore. We are too grown for the fakery, for the whole foolery, for the whole games, for the drama. Instead of wasting my time, go in studio, make a hit song, compete with me genuinely. Ebintu byogenda kati mungambye ndi selfish, si sharing, and sharing. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika ku muyimbi yenna mukama nakyakimanyi mwe bannimba ampanishinga. Sikikolangako kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 10 bavume spice tekigenda muddamu kifo kyalimu. Tetusobola kukuba muntu yenna mu bablogger kubanga music tukola ki? So, rule number 1, we are musicians, go do music. Focus on the music. Create your own tribe, create your own shopaholics. It took me 20 years plus to create this. Create your own people, create your own family, create your own people in the business. Be a good person. Ate tobera good person wano ku camera ngo bakuwane. N'amataala bwe gavaako, be a good what? And you get what you give. Nze temundaba mumpa ne neyongera wa? Because you get what you give. Nze munsi, I give good and I keep getting. Amen.